abasomesa ba nassale ku makya balaga appetite nti bakola nnyo abakindagateni era omwana babufaako nnyo ku makya jangu akana kagala ogenda mu shotiko gwe kaana. Yes, I want to chuchu. You want to chuchu? Follow me. Nakatwala mu kigo. Susu. Teacher, I'm done. Susulinga ebyaddala. Susulinga ebyaddala. Susulinga ebyaddala bakutende. Kasulinga. Mari teacher. Pupu even. Nekamala nakasangula. Nekaddayo mu kirasi. Ku musanvu nga byamutamyetta. Teacher, I want to chuchu. Tomanyi manju gende eri kulongoko. Olwokuba buvunaanyizibwa bwe n'akagoberera. Teacher. And pupu. Maje. Katichi. Tonchangudde. Genda nakalira mu mpale. Abasomesa. Bwe batyo. Kale bano mu ggwanga. Warumba kiringa n'abarokole. Umurokole nga yakarokoka. Allah. Ateekawo bunke. Yali abasomera P5. Abeera n'ekigambo kimu nga kya tabbu. Niwo omukanga. Era kyakola ki? Kyayogera. Fire! Yakalokoka mulokole mupya. Musange ng'akola bintu bye. Akatebe nawe tukajjawe. Mulokole ali awo bize n'empapula ze zaagira. John! Fire! Kwokya. Musange nga mumazeemu weeks 2 mu bulokole. John! Fire! Akwokya. Musange ng'abuwezizzaamu omwaka. John! Embisi. And the beautiful thing I liked about school is the part of shopping, whereby you write your requirements, the parents look through it, and then they come. Other parents, for us it was easy. My dad never ever looked at the total of what you have written. He looked through, got the money, gave it to you. Very nice. Now we realized we could do business. We started exaggerating the requirements. You write one thing, 5 different names. Number 1, graph paper. Number 2, graphical paper. 3, squared paper. 4, ruled paper. 6, juice. 7, guencha. 11, sweet juice. 12, shoes. 13, daddy shoes. What? One time my father got the list. He's like, we are going to do the shopping together. I was like, Daddy, give me 2,000. I will survive at school. Just that simple. But the beauty about my dad, unlike other parents, he was not a show-off. Other parents, you have never written requirements. Never. But because there is a visitor around, he wants to show off. He's going to tell you, Alan, come with your requirements, and we see. Then he looks through it like, Alan, you don't want sugar, put it on the list. They remind you, add sugar on the list. What is wrong with you? You need a new uniform, put it there. What is wrong with you, Alan? What if you fall sick? You need an ambulance, add it on the list. You even put things that are not there, just to show off in the eyes of the visitor. The moment the visitor is bad, like, Alan, come with the red pen and we see. They start marking, Alan, sugar for what? You want to suffer from diabetes? Cancel this one. Alan, what is wrong with you? Are you a hospital? Cancel this one. What is the ambulance doing on the list? Alan, you're still a young boy. You need fresh air. You don't need underpants. Cancel these ones also. Thank you. Okalokole is my name. Akafira radio. Joka radio yali mukoddomi wekisira. Buli omu yekwasa kike kumbe baana. Baana bebazibu. Jaga kutumira omwami nga atuteka abaana babiri bakyali waka. Babiri bakyakima amazzi waka. Babiri bwo bali kusoma. Abantu bakubuuza ababiri nga tebasoma bali bakozi. Kumbe bano walese wakatobeyo kakasoma omuntu okuninga akazinda lomulala kumwe. Ena mwabalinga mususo tusiba abaana. Nowerera emiyayu paka university mwe emiyayu sigijo. Omukazi abakutuka ku ssaawa esembera naga akabaalo ne katamba sibabo. Tomukuba luyobogera kuba mulambo. Kaba kafa ssaawa wali eringa. Ebyana biba byayingira dda mu ddaame. Omwana omubuuza ababiri baani kumbe naakutuka asika okusema.
kakubulya nani yakuwasaganyiza nako omwami onako olwaliro ng'olina g'ogenda okutugga olubuto dduka otusengukire busebusiya abasajja babikola akuwa olubuto ng'akimanyi shiwaddiro no sigenda ngenda kudduka bampadde transfer ngenda genda babusiya naleka olubuto ekampala sigenda kuweerera mwana ate newali muleeta sirimukkiriza ng'oli ku shiwaddiro nekiva ne ku mobile phone nekidda ku landline y'office tolinawo okijja kubulya abantu bazibu omanyi waliwo ekintu kimu kye nazudde leero mbaddeko ewakae okuva omwana ono bwe yagira nenfunamuko ku nsonyi nensoma ku Bible fwawo wasomye Bible nasomye ku Bible akayija akati waliwo we nasomye nga bagamba Katonda oba Yesu olunaku lwalidda tewali alumanyi wabula bakkatiriza ne bagamba agenda kudda mu kiro era ajja kujjanga mubbi ng'ambega atya baalisanga batunula batwala mujja kuzuukuka fe tuli babubbaala afe abali mu kidoolo batututte kati ekizibu ekiriwo saategedde wajja atutwala ngeyendo baggulu kati awe wali obuzibu kyakinoonyerezaako jja kudda babuli embwa enkesi eba nkesi omunne bwaba akomyewo nga bagitendeka embwa enkesi eba nkesi endaka zobalese embwa enkesi kati omusajja agigula nkulu ezinoonya bomu agigula nkulu n'agiteka mu maka era ba yakayingira tinenge gyemwaniriza buli kanaku alina okugenda gyebeera tebateeka waka eno beera embwa ebinyininyini veeri nze embwa tewe teri mugagga agulambwa nkovu ziba zinyirira nedda sseno ziba nsava eri yali ezenge ine ennaku ne bane bagitereeza genda eri ateri mbwebwe eri nakadda teri mbweba amavu etya oyagala luma mukamaawo ya akomawo avaamu asoka mugaga ina asoka kukebera compound Amazon era ewulira Amazon ayagala embwayi Amazon, come on. Amazon. Tell him to kill a boy now. To kill a boy. Several years ago, come out. To kill one. Dayeni. Amazon. Yeah. I just strum. Hebu kama sura yajikomea enyika ono gwenkola naye mukulu mama ule kwasitowa magumba ya lagitwala mu kisenge neneiba ine iye neiba naye ya mu kyalo kyaki kaliisizo veri banyabo mukisa mujja kulinnya amalagala embwa ejja baluma mbagambe temulinnya amalagala embwa nkambwe kitata kamata huyo kamata mogande malagala kamata huyo genda yo yekuniza kitata bakwate kundira mmere gwe kitata bakwate kugambe kwata abantu tuyanze bale kuliko kuzika radio twabadde mu church faza katerega twagera tuyine sani jogera kuti twagera na bakazi baffe ng'abakazi bali ku matipi twalaba olaba ka message ku WhatsApp abagambyeko kabagambe ng'abagamba oli omusajja kati kwa makufane nga yazi wano kula bonita ng'aze temutegedde ne bamuyita n'amwatulira tasaaga bajja ne bassebo twanirize faasa katerega ono yali ku chachi n'alangira baserebu ajja abeka ebigambo 2-3 byawaayo mu bafaani n'alyoka ajja yeesumikidde amakulu amaganduula zinampanvu zikomeri n'alyoka ajja faaza kiibi mukambwe muzibu n'ayukola bayibuli katuuti n'asooka abuuza bali abali waggulu ate bakolayo ki
anti eri VIP yasente mmeka ebiri ate ono wansi bano bakumu kitundu kale omukama abeere nammwe abakatu kimwegana mukama omudiza faza omukama abeere naawe abeere naawe mukama nabeere nawe talina walaga azunga buzunzi mwenna mumugobye naye babasiraamu bomukama bamunyweza naye abakatuliki mukama abeere naawe naawe abeere naawe nabeeraawo anonya gyalaga buli omu amugobye yamusiraamu mukama yena amunyweza yekka faza natandika okubuulira ekigambo nabigula bayibuli amaze omubuulya VIP katusome mu Matayo essula y'e16 jukira abakatuliki mwenna muddamu tusome Matayo essula y'e16 kubanga batakiwulidde tusome Matayo essula y'e16 tusome Matayo essula y'e16 okweraga kibi omukama agamba temweraganga abantu ba mukama ekikutuuza mu VIP ngeno wansi waliyo ebitebe kyeki muli mu VIP tukitegedde naye mugondere bannammwe bana batudde muwakula ennume payoniya baasi nabo balaba abali mu VIP mukolerere obulambo bwammwe oli omusajja alangira temwagala kuwasa muli bampinga ebikopo nonga abafaze kibagana okuwasa buvunanyizibwa nebabutulekera oli omusajja yalangira tegabe nejusa nekyatwala mu church nga baki ekyantwalayo bannanga omusajja abadde ki nga agenda nayogera nakusongamu temwagala kuzimba munywa bunywi nonga bagamba nze nonga bagamba nze omusajja nga omusajja mukamba ene mukulika eyo